Baka comes reconciled monthly. Number 3, we have hired full-time account staff to help us with a wage of 300,000 monthly to aid him as he goes about with the operation. The amount in the names of Mukono Muslim District Cooperative Society Limited. We are going to hold our first general meeting to carry on operations for the next 2 years. Our account staff was of great importance in achieving this success. I request you, in efforts to increase on our income generation, we have developed a draft bill of quantities for a commercial building in Chirunga to house at least 60 local. So, then they gave out 500,000. It was issued back to community. It was a contribution to Masjid Makina for the construction in Chirangira. 1.5 million was issued out to our brothers and sisters to boost their businesses with the promise of paying back so that it helps others. Number 1, Uthman Amina was given 500,000. Idi Musasire was given 500,000. Sebu Fuyahaya was also issued 500,000. 100,000 was Secretary Sheikh Muzi Tambura. Waliwo amabaluwa yawa aga professional appointment eriga county six bonna mu district eno nako genategeddeko nako gakolaki tigagwako yagala kansa eno oba district way forward tekigenda maaso banfulo bansaba safis n'abantu bonna abakola mu district naye natya okuwaayo abantu abali probation n'abali kuwandiisibwa mu kitongole ekiwandiisa ebibiina by'obwegassi mu Uganda. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Basibu ne banyegeraye naye oluvannyuma mpulidde reports ezivudde mu committee ne report ya secretary ne report ya chairman nayo funye omukisa okugiwuliriza. So mbadde mu kuyiga abini nani obusiraamu Mukono buyimiridde butya naye mu kuyiga omwo kuyiga okwo nsanzeemu ebintu bibiri. Nsanzeemu strong points nti tuli b'amaanyi. Allahu akbar, Allahu akbar. Kubanga abakulembeze baffe bantu bamanyi ate balina obumaliri. Ebintu ebyo bikulu nnyo. Masjid ati obusiraamu Mukono bw'amaanyi. Kyekitundu bwe nasooka okulaba nga bwe nalabanga ndi ku Old Kampala n'ekibuli abakyala ne bajjira mu mmotoka liva ku kolansi litambula were tune libanga eriwetamu neligenda nemaleri kasawe kakoma wansi eri saidi eno kolansi niwaterevu bulungiko saidi eno kagenda katambula zigizaga ntwatuka wamange eri waliwo kadima kushoni tebali bataddeko nga limbo ekano twashedinze wano nga akagurini kano bali basazeeko futi 5 ku 10 bagidimaketinzewo nga limbo. So kino ekibangirizi wadde kiri mundu n'ebizimbe neffe kyetubalanga ekibangizi ekyerere ekyaffe. So ebintu ebwedda byemmenya nga baagala tubispreading ettaka lino bituddemu bitya. Batandiseeko n'ekifaananyi ky'omuzikiti ogunaaba omunene bajja complaininga nti oba munene oba mutono solokube nakuliko na abolition rooms ena components zonna ziggwera muno. Ekibulako kuno kati kirakinga ku stage ya center 4 eba mochale kuba twasobola kuba license nga tolina mochale. Ekibulako ku kino ekiri wano nenga breakdown y'ebintu ebiri muno byonna nga mubyagadde webiri nga kiriki
nga kyambuka tufunako teraba ngambye oli gaye ngambye oli master plan gila Museveni agenda mukalu eno tuwa kusente zaffe zasiba agabye namugongo beeko sawa yokubanja ebyaffe kuliko hospital kuliko essomero enyumba ya kazi ofisi bino netwagalawo kuba kitasoboka abavubuka region yaffe bagiyita East Buganda. Nina essanyu olwaleero nti mbadde mu meeting, nze nimu nga ex official. Tubadde mu meeting, bingi ebiyisiddwa, bingi bye twogeddeko, ebirimu ebyenkulaakulana n'engeri ey'okuba nti mukono tugiddamu eterere kuba tubadde n'obuzibuzibu mu mukono, mu leadership, mu nkulaakulana, ate buli bwe tubeera n'obuzibu obwo obutuufu enkulaakulana tebeerawo. Essanyu nnyo tutuusizza kanso yaffe nga olukiiko olufuzi olufuga mukono muziri mu disitulikiti, era nga kanso yaffe eno ebadde n'ebintu bingi byebadde irina okuyisa bikwatagana ne mukono muziri mu disitulikiti development. Ebintu bye tuyisizza oba bye tubadde twogerako bikwatagana okusooka kwa byonna okuyisa master plan ey'ekifo kino. Master plan tusuubira wano okufunawo omuzikiti gwaffe nga muliko emyaliro, tusuubira okufuna lokapusawo nga ziriko byankulaakulana, tusuubira essomero lyaffe lino okulizimba nga nalyo lya kalina, tulina health center 4 gyetwagala okuggulawo gye bujjako, tulina ennyumba oba amaka g'obwakaavu, byonna bigenda kubeera ku kifo kyaffe ekiri wano nga byetuze olwaleero okuyisa mu butongole oluvannyuma lwa mufuti wa Uganda okuteekako omukono nti tulina okuzimba ekitebe kino. So njagala kutwala omukisa guno okwebaza mufuti wa Uganda okubeera nga bye twalowoozezza naye yataddeko omukono. Ekyokubiri neebaza kanso yaffe ekulirwa Hajaruna Semakula kuba nti eyisizza ebintu bino, era ndi musanyufu nnyo kubanga nze mpulira enkiiko bbiri olwa management, olukozi lw'emirimu, olukiiko olwokubiri lwayita majilisi lulama, olukiiko olwa bamaseeko oba abawalimu abafuga obusiraamu bwa mukono. Master plan eno egenda okukulaakulanya ekifo kino ekitebe ekikulu ekya mukono muziri disitulikiti. Wano ekitebe kino kyatandikibwawo 1972 nga mukadde waffe His Excellency General Idi Amin Dada yakituufulira era n'atongoza ekifo kino kibeere ekitebe ekikulu eky'obusiraamu ekya Guleta Mukono. Era kino ekitebe kye kitwala Kayunga, Buvuma ne Buyukwe ne Mukono eno ey'awamu nga kitebe. Naffe ng'abalondebwa omulundi gwe twagala Mukono edde ku mulembe ogwadda omuzikiti gwa kalina tusuubira okuzzaawo okugenda okutuula wano naye ebalirwamu kawumbi kamu. Erizo center 4 twagala tukuba eddala lya hospital ligenda kutuula wano nalyo libalirwamu obuwumbi 2. Twagala okulabika nga tufuna eddwaliro ery'omulembe mu Mukono muzimu disitulikiti, ng'abasiraamu n'abatali basiraamu bonna balina eddwaliro nga bwe tulaba Naggalama hospital bwerina eddwaliro, naffe ng'abasiraamu sato n'eddwaliro lino liteekebwe wano. Lino ly'essomero lyaffe erya Mukono muzimu disitulikiti Headquarter erigenda okuzimbibwa nga lya kalina nga liri ku mulembe oguliko semyempende okulabika nga twagala tukulaakulanye ekifo kino. Sente zigenda kuvaawa? Sente we zigenda okuva, okusookera ddala abasiraamu ba Mukono muzimu disitulikiti balina okuvaamu zaka n'abagabi b'obuyambi abwa mu Uganda bagenda tuyambako. Omukulembeze w'eggwanga Uganda twamutuukiridde dda era ye mugenyi omukulu ku nteekateeka eno, naye twamaze dda okumulaba naye agenda kutuyamba. Mumanyi bw'ayamba ennyo ensi eno, ebisiraamu eddiini azaagala nnyo. Juuzi abakatuki yabawa obuwumbi, mwabuwulira Namugongo
n'awa ne mu bakristaayo ne wali ewaffe n'awaawo miliyoni 2 naye ng'ate ettaka tewali naye kati fe awana ettaka eddene lino tuzo tulikulaakulanye ate tujja teekawo ne offices za Insani International University olw'okuba kino kye kitebe ekikulu Uganda Supreme Council yasazeewo ne university esuubira gireeta eno ewaffe e Mukono kivula bannamukono tusaba Allah atuwe obulamu atuwe ne riziki ebintu bino bigende mu nkola neebaza kanso ya leero nti bino byonna ebiyisizza era tugenda kubiteeka mu nkola olw'okusaasira kwa Mungu. Bisekadhi wa Mukono Muzimu District wano ku kitebe ekikulu Mukono tusuubiramu biri ebintu bingi mu byo kwe kuteekawo enjawulo wakati w'abakulembeze abasoose tubaddewo wano abakulembeze nga 9 mulamba bonna babadde bakulembeze ba disitulikiti eno twagala okuteekawo enjawulo okukola bye babadde tebakolangako n'okuteekawo ekifaananyi okulaga nti wamu obusiraamu buliko amaaso buliko ebigere era butambula n'okulaga nti era ababukulembedde wamma baawukana ku bantu abalala insha allah mu byo bye tugenda okukola byebyo ebigenda okukolebwa okuleeta enjawulo nga mu byo byengenze nkumenyera ebiyisiddwa olukiiko olukulu olukansu y'obusiraamu waffe era mu byo mwemuli nti tewabangawo okutuuzibwa kwa mukulembeze mu disitulikiti ekyo kigenda kubaawo tewabangawo ko bakozi ba disitulikiti okufuna musaala bino byonna bye tugenza okukola bitulaga bulungi nti tujja kuba tujjamu omusaala era abantu basome n'abanaku babenga basoma n'abatalina babenga babaawo n'abo batalina ssuubi basuubira okuba n'essuubi mu bukulembeze bwaffe bwe tufunire insha allah oba bwe twakatambulako omwaka ogumu. Era ensonga gye mpadde eri kiriya etegeerekeka nti obukulembeze bwaffe obw'e Mukono butambulira wansi wa Uganda Muslim Supreme Council era n'okulondebwa twalondebwa wansi w'enteekateeka ya Uganda Muslim Supreme Council. Enjawulo gyeffe gye tulina ng'ab'e Mukono nti ffe tulwana nnyo kulaba nga tusetolize ku mirimu gya Mukono. Mu mirimu gy'e Mukono okwekuli okulaba nti ettaka lyaffe ery'obusiraamu likozesebwa emirimu gy'obusiraamu. Amasomero ge tulina twagala kulaba nga tutumbula sitandadi yaago. Tutunuulidde ettaka lye tulina okutandika okugenda okusaka projects ennene omulimu zi university okulaba nga tusobola institution kati tugezaako so kanso zaffe nga Mukono ffe tutunuulidde kulaba nti twongerako ate tetwagala kutoolako twagala tubeere ffe number 1 mu madistrict gonna kubanga ye district omuntu yenna gye yali tunuulidde n'agamba nti Mukono ekola emirimu gyayo nga yeetengeredde era twetengeredde era Uganda Muslim Supreme Council yatuwa amaanyi gonna okulaba nti tukola emirimu gyaffe nga Uganda Muslim Supreme Council ey'e Mukono kubanga bwe twogerera bwe nali naakalayira ne kanso yange twagala tugenda kuŋŋaanya ebyapa by'obusiraamu twakakuŋŋaanya ebyapa 6 tumaze obijja muntu si kyonnoomu ne biyingira mu ggwanika lyaffe erya Uganda Muslim Supreme Council era kopi tugiweerezaako waggulu ku Supreme Council ate ebyapa byaffe nebeera mu seefu zaffe eza disitulikiti y'e Mukono. Tusobodde tutandise ennimiro ennene twotandise okugenda okusimba emmwanyi acres 10 tugenda kusimba ovacado acres 10 tugenda kuzimba ebiyumba by'enkoko Supreme Council yatuwadde enkoko kati tuffe tuliwo okutandika kulaga abakulembeze n'abatugoberera nkola si kubeeraawo nga tutudde butuuzi nti atuweereza busiraamu tuweereza busiraamu.